Kenzo tuyinza musibirira ntanda ki ng'omusajja alemeddwa ku bufumbo. Ayina okutegeera nti yawasa minisita. Ekyo nno kikulu. Kwani anaafuga amaka ago. Of course Kenzo yalina okufuga president wa federation. Eh? Kenzo president. President wa Federation. Gwe bayinza okera ku makya ne bajjawo. Ne minister asobola ovaawo. Anti oli cabinet minister. By the mere fact nti ali mu cabinet myaka egyo alina possibility okufuna ekifo ekisingaawo. Gwe yamuleeta bwe yagambwa ajja mujjawo. Tekituufu. Wakati cabinet twagala mu bavubuka. So kakati oyina okutegeera owasizza ani. Oba ani akuwasizza. Owasizza. Sorry. Owasizza ani. Kakati Kenzo takyayinza kulwanira mu mabaala.